nga 12 omwezi ogwa January mu mwaka gwa 2015 munnamawulire Andrew Lwanga yakubibwa abasirikale ba poliisi bwe yali akola emirimu gye era n'afuna obuvune ku nkizi ye. Nti n'okutuuka essaawa ya leero kikyali kyafuuka cost kunze. Mu kifo ky'okumuddusa mu ddwaliro ate bamusogeza ku poliisi ya Old Kampala gye bayongera okumukuba empi n'ensambaggere. Awo tayimu eyo omubiri nali sinnaba kumanya nti spinal cord yafunye obuzibu. Bannamawulire abalala abaali bakwatiddwa be bassa poliisi ku nninga okutwala Lwanga mu ddwaliro. Ono yakubibwa ku kabangali ya poliisi era n'atwalibwa mu ddwaliro e Mulago. Kati ssaawa e Mulago nga terina sikaani ezo zaaki nsobola kukebera buzibu ki bwe nfunye. Embeera ya Lwanga yeeyongera okwonooneka era bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro Ensambya. Ekyomukisa ono yatwalibwa mu ambyulensi era akkiriza nti kyayamba nnyo okutaasa obulamu bwe. First aid esooka ekuyamba nnyo nti kyansezizo waakiri okomawo mu bulamu. Okufaananako Lwanga abantu bangi bafuna obuvune mu ngeri ey'enjawulo wabula ng'okutaasa obulamu bwabwe kyetaaga okufuna obujjanjabi obw'obunambiro. Omukugu okuva mu kitongole ki Uganda Red Cross Miti Lwanga agamba omuntu bw'afuna obuvune alina kutwalibwa mu mmotoka ey'enjawulo ey'ekika kya ambulance. Ina amatala mangi ag'enjawulo era nga buli matala gana kye gategeeza. So omuntu alaba n'amanya nti waliwo ekyenjawulo ekijja mutaddeko akagomba ako oba amataala. Mulimu like the oxygen cylinder top or the head, tulina the BP machine tugikozesa measuring pressure, blood pressure, whereby those are some of the vitals tupima nga tutuuse on scene. Miti agamba ambulance zino era zirina okubaamu abantu abatendeke abasobola okugaba obujjanjabi obw'obunambiro. Paramedic akkirizibwa okukuba empiso, akkirizibwa okugaba amakerenda, akkirizibwa okukola at least nga bw'olaba nti dokita kyendibadde akola mu ddwaliro paramedic asobola okukikola. Wadde nga ambulance bazirina, Miti agamba wakyaliwo okusomoza mu kutuusa obuweereza buno eri bannayuganda. Nti tetulina kitwandise command center nti wemba njagala ambulance nkubawa waliwo omuntu alina okurisiivinga essimu eyo n'ampereza ambulance eri okumpi nange ekitaliwo essaawa zino. Traffic agenda n'akwata, traffic bw'akwata singa ba road user bano bakimanya nti traffic bw'aba akutte kale tulekewo middle lane nga ziyisawo either motoka ya fire oba naya gafa e Mulago. Abulamu bw'abantu singa butaasibwa nnyo naye abantu bangi bafiira makkati awo between hospital A ne hospital B abantu bakutuka. Wakyaliwo n'obwetaavu okusomesa bannansi ku ngeri gye basobola okuwaamu obujjanjabi obw'obunambiro basobola ate okutaasa obulamu bw'abantu be baba bayamba. Baagala okuyamba ne skills zikyabulamu. Omulimu gw'okutuusa obujjanjabi obw'obunambiro minisitule y'ebyobulamu yeguvunaanyizibwako. Uganda erina ambulance 457 nga ku zo 179 za minisitule y'ebyobulamu ate nga 278 za bwannannyini. Alipoota ya minisitule y'ebyentambula eraga nti ekitongole ki Uganda Red Cross kirina ambulance 32, poliisi erina ambulance 3 nga ku zino 2 zokka ze zikola, amaka g'obwa president galina ambulance 2 ate ekitongole ky'amakomera kirina ambulance 4. Okusinziira ku minisitule omubeezi w'ebyobulamu Sarah Opendi, omuwendo gwa ambulance eziriwo mu kiseera kino tegumala kuweereza bulungi bannayuganda. Kubanga mu buli bantu mutwalo 100 walina okubeerawo ambulance emu. So olaba nti tulina okubeera na ambulance kumpi 4 mu kintu. Kino kiviiriddeko bannayuganda okukakibwa okusasula ensimbi eri abakozi ba gavumenti okusobola okufuna obujjanjabi obw'obunambiro naddala mu ambulance. Kyokka n'ezo ezireeteddwa abantu ssekinnoomu naddala bannabyabufuzi tezituukana na mutindo. So ezisinga bwe tuba tuyisiza etteeka naye tulinze tulitwale mu cabinet. Cabinet bwe neeyisa etteeka eryo oba poliisi eyo ambulance zisinga tezijja kukola nga ambulance. Minisita agamba okusomoozebwa kuno kusinze kuva ku nsimbi entono eziweebwa minisitule y'ebyobulamu. So tusuubira nti gavumenti ejja kufuna ssente ng'emaze okuyisa ebbago lino ne lifuuka teeka okulaba nti tuwandika abakozi abanaakola ku ambulance eno, ekyokubiri okugula ambulances n'okuteekamu ssente eza maintenance. Wabula Opendi agamba nti tebazinze mikono era nga baliko ebbago lye bali mu kubaga okusobola okulaba nga batereeza enkola eno ey'okutuusa obujjanjabi obw'obunambiro eri bannayuganda.
ligamba nti tujja kubeera na ambulances mu buli constituency ne regions. Kati omuntu bw'aba yeetaaga ambulance service okuba bukubi essimu. Okusinziira ku minisita, obuwumbi 155 bwe bwetaagisibwa okusobola okussa enteekateeka eno mu nkola. Mu mwaka gwa 2018 obubenje obusiba mu 1300 bwe bwafiiramu abantu okusinziira ku poliisi, ng'oba oli awo obumu ku bulamu buno bwanditaasiddwa senga waliwo obujjanjabi obw'obunambiro. John Cliff Wamala, NTV ku ssaawa emu.